This is a baka cloth eko bwet. Anda we yeyo nze mwana we namulaba engeri yali abigulamu n'enfuna okutya ate wamutwala mu kitundu kyange natya nnyo naye ne ngamba bujja gaali awo talina kyasobola kukolerawo. Yali talina kyasobola kukolera omuntu watuukira mu bujja gaali omumanyi gwe yali talina kyasobola kukolerawo kati byonna bye baamu okukola byali tebisobola kukola. Kutala omuntu nayambala ndaweya nga yalugo bweti. Ate kirayika bamugamba kati engeri gy'ogenda ku nnyanja ate era ennyanja girayika eriko abasamiirako yambala olubugo kwegana najja alina nga yeeseetinze mmwanyi bugo okitegeera. Gwerabalaba omwana yataddewo awo embugo tayipu zonna oba gwali muti gwa mutuba neyeefuula mbu talina ngoye zakwambala olanga kati yambala mu ngoye ze. T-shirt loza naddamu ojjambala oza nze sibimanyi nti abantu baleka eddogo mu masaati. Ye yali aloza tobidda namu omuntu ate ebyana webityo olaba twakula n'ebyana webityo kasa kiraba mutata waakyo alina kikyali bibeerawo just kubeera mu kibuga kuleebeta bantu musimanyi bakusiba nkujjayo simanyi bakolayo nti nja kuyamba mukubanga tata waakyo aba alina baamanyi kuleebeta bantu tebyagala kukola nekisuulawo omulimu kizeeno kiddeeri pannange. Okitegeera kati kyoyenze ennaku zonna ze yamala lwaki yali talina byakola kugenda kola kuleebeta buleebeesi kubeera kisudde bantu bali ku mirimu bakola kyo kiri awo mbu kitambula naye kumbe nga kina bye kinoonya. T-shirt nagikirekera sayomba nehafemu bwampafe ate mukama alina engeri gyakola ekyana ekyo n'abakikuba ebinnyo engeri gyekyagala ennyo okulya ndowooza kirina sente omusajja oli kyambo gyako ndowooza naye kyamu omusajja nange kankiggyemu amannyo. Kuba nange tosobola kulya zange era nkumenya kabaako kekwake kaba kalidde. Olowooza tekyali kiyayi nga nakyo kyagala bwagazi ssente jjukira kyali mu struggle nekyagala kikozesa ssente abantu bakisondere nti munnange takyasobola kwogera bagenda mutwala agenda kumala emyezi 6 naye olowooza ne wiiki 2 zaawera. Ani yakiwa omulimu gw'okwaniriza abasama mbuze simanyi abasama yakola gwakwaniriza abasama takyalina byakola. Nkugambye ekyajja nekitugamba mbu bakikubye amannyo simanyi tekigenda kuddamu kwogera mbu tekirya nekijja mu video kyonna nga simanyi kyesirinsatensa takyayogera nga kiri awo mubukisinikasinika ebi naye kyamala wiikisi 2 nga bamaze okukisondera no sente kumbe nakyo obwavu bwali bukitta era bannange katumusondere timanyi balina omutwala mu Amerika kiyaye bibbi bivubuka kwebuza amagezi kati ekyo kyasomera ki ng'obeera nawe kugundi ng'ositudde akabba otudde ku airport onoonya abasama buli ajja bw'obuukira. Gwe tokimanyi nti buli omu asobola okwewa diguli zonna zayagala kyasoma ddi bali bakireresa ekyo ekivubuka bannaaye kati kiriyo kimukwasa nze nalaba omuvubuka ono abadde atya jodda bw'abuuka emyala bw'akola bw'atye bw'akulagirira nengamba yali omutwe gw'ekyennyanja nga tuli wali wa Papa's Sport ng'olinza okulowooza munnange ye musama. Bivubuka naye nga ab'ekkata wabagambya nti ab'ekkata nabagambye munnange bakuleetere ssente bazikuwe buli kimu tukimalirize t-shirt tuziwereze omulundi gumu. T-shirt naye nga kyekivuga tetukiwa nnyo birowoozo kuba omuvubuka wootuukira okubeerawo nga gwoliwo kukuuma bava bweru obakuba enseke nga nokyenyumiriza namu mbu nnoonya benkuba enseke oganye okola olyawo nnoonya bw'osabiriza. Kyatugamba mu kigenda mu Amerika naye kati kyakamala emyaka 2 kikyali Uganda nga tekituukanga. Kati Amerika wagyagenda alina ne chance taata we bamumanyi naye olaba talinyanga ku nnyonyi kati Amerika kijanaagenda. Taata we yalemererwa nange iba yali badde yamutwala dda mu Amerika asome musimanyi binyumyanyumya agabozibozi agatiisatiisa abafala naye nga tegabozi tegatuukirira. Naye MC wakolamu ensobi mwana nodde kyadde ono n'ogenda ku bavubuka abadde awa bwe bati abaana obamanyi n'aba abadde awa naawe. Saabagendamu naawe abadde awa bajja ne banneesibako.
okigoberawo first time naye tuyigira mu nsobi nanneesibako kati gwe era naye wanda bakeewuwe kati ate kiwoza omuntu osobadde omukyaziwo kiwoza mbugunji yali talina ssente wali webaka bweru lwaki tewagenda mu bali abaali balina kugambye abantu abaaliwo amazima bagamanyi lwakuba abamu basirise busirisi naye nga amazima bagamanyi kati nze nayinza omunoonya mumanyi kijja kuba bulungi nekijja kyonna kiri wali ate kyali kipama byawunya waliwo lwekyapama B mu apartimenti yange bannange kyampunyiriza B naye akakabina gwe omusajja okuba wangi sebo wangi kyonna bwekigira bwekibuuka bukago ekyebiguza biguza kyonna kitambulanga kiddemu obadde ogamba akabina ki ate obuddeko obuvi fubukagineutandika okutumanya mbu my dad is rich mugamba akutwale mu America oba akufunira apartment nawe oddeyo Uganda ng'oli mu summer dadi bo abaali iki mugamba akutwale mu America kyokka nno nze ekisinga nno okunsobera nno bajja ne basaba abantu ssente olumala okusaba abantu ssente bwe babamma ne batandika okuyomba kyali kisabyeko ne kujjula ssente ekyo kivuuka nga kimusaba mami this is family and please you promise I want some money for my charity nze bansobera nakitegeera wamma nanga nvuma abantu ne basirika ne banyumirwa akavume gwakasobola ne bamupika my friend this is a baby Ferrari ngera mama Kikaba bwagambye tojja kusobola kola byenkola tojja kulambuza abantu tojja genda London mbulambuza abantu tojja genda Berlin tosobola kufuuka rich ne bona okola otya rich will only be one there is only one baby Ferrari ebintu byange birala nzalambuza ne leero nafunyeyo abagula t-shirt leero abantu banjagala nalo obokayana obonyiga abantu tebanjagala ebyo ne bojja n'oyogera mbuki bono simanyi gundi rich people love me because of what I do okitegeera ebyange sibi ebyo ngate tumanyi ebiki abantu banjagala kulo bwe tebibakwatako era obeera mugundi ne bangamba baby Ferrari nanga boveeko kankulage wano manyi ebyange biba byagundi byabukakafu okitegeera ebyange biba byabukakafu abantu banjagala kulo kati olabe no oda ya leero 11 Fijjani leero olaba soka muveeko ogiraba oda ya leero sawa ozirabye sawa 4:03 mu gundi leero kitegeera oda yiyo aguze t-shirt aguze gundi aguze kitegeera ebyo tebibakwatako abantu if you love me you love me if you don't love me tebinkwatako abantu balina ekyenjawulo kye bandabamu gwe ne bw'ojja musimanyi mwagala kukola simanyi damage simanyi abantu mikwano gyange bakyanjagala era bangambye rich we no propaganda ebyo tubimanyi ayagala ekyapa agende mu Jomayi ayagala ekyapa agende mu Jomayi okitegeera abantu banjagala nga nze bwendi ate banzizaamu amaanyi yangambye munange baby Ferrari ebyo tebitukwatako munange oba oli ayogedde ki oba ayogedde ki wama thank you so much for the good work ne mugamba thank you for supporting real life okitegeera waliwo nowe Dubai aga bwe tebibakwatako ebyo ne bwe munayogera ki ne bwe mujja kutuuka mugambe mu nzaayata Yesu nwanye entalo nyingi oluno sina lutalo Bidugu yakeranga n'akola vidiyo 2 buli lunaku biki gavana esi yajjako okuwala n'agamba muzina kwatanga emundu n'amala n'akita
naloza tetujja kuba na summer festival ne tugenda edda omugagga tajja kujja tajja kukola ki ngagga najja ne tugenda ne nwana olutalo olulwalumbuye kyobola ba that's why I've been celebrating tonight celebrating zinamaz oli ne bwakola atya ne bwoyogera ki ekitufu abantu bo baakiraba oze wange onesibyeko obadde mu apartment yange ekitufu ana abantu abali ku ground bo bakimanyi hatoze musimanyi mbu you want to marry character assassination because rich are enough following nedda tojja genda monako kulamuza abantu baagala olambula tosobola kwata video zange zentera y'abantu ezerukaya tosobola you cannot live my life my friend ostegera ate n'ekyaddondo ngenda kujja nange bagamba n'ogumba lina lugenda kuba lutalo nno ekyaddondo bagamba n'ogu nange mbalina Juliet zawedde ndozo omulabi wama how are you doing wama mukwana hey sit that's background noise mbayagala okunchaya n'emikwano gyange Julie is my friend we have been together like for a long time nebo no jana oyogera kino simanyi okola ekimbo akuwe sente tajja kukuwa bwana mugamba Julie abo balike she has a thick skin right now nebwe munagulirira simanyi omuntu ayite ne mabbali amuvume simanyi akola ekiba muvuma dda yabivaako ate obogena mugamba ki yo omukazi abeereri nga yeekolera ssente ayina ofisi ye ayina ennyumba ye ennungi mu Amerika ayina emmotoka ze ayina embwa ze yeebeerera awo asiiba kuwolidde kujja kwogera oyogere mutuule simanyi ku YouTube channel naye ali eri ayingiza ssente nga gusigwa aliko kiringa nze baby ferali ojje okolime okole ki oyogere nga nze niwali erineerira KFC kumanya nezo kirimale nkolera live bangambe biki rabaga waliwo bakoze YouTube nga batudde simanyi kasuku nga nze sibiriiko nange nkolera live yange nyina abantu abanjagala atanjagala atugenda n'abatuwagala amwe kitegedde real life mpaka last mpaka muntu nojja muntu nakwesibako kumba ayagala kuvuma buvumi ali ng'omuwendule gwe bawendula obuwenduzi asitegeera waliwo agambye engineer Rwasa yali ikyaliwange era n'ekyaddondo twali ffenna asitegeera is my friend buli omu alina life ye era engineer alina life ye nange nine yange buli omu alina life ye Juliet Zaweda alina life ye Rebecca naye alina life ye IGP buli omu everybody is not the same asitegeera kugambye oli mukwano gwange ebyo ne bwe mwogera ki nti mwagala mutwawukanye tekisoboka it cannot be she's my friend twaconnectinga tulina ebintu ebitugatta she loves me I love her asitegeera ebitugatta netunyunya twefiiringa tumwatulabanga nga tunyumirwa Istanbul kati amazima gavuddeyo ate vererete masuka ne mutusibako nti festival yaffe yakwasa omusajja that's why I'm so happy with Sarah Joy and Patricia Sewungu ku post ze bakoze leero kubanga tugenze kuchakala tugenze kulya sente tuba twakava mu kulya sente mutandise kutusibako bintu ndi munange abo ngate ekitufu bakimanyi abetaki bangamba munange twali badde tusobola okwogera naye bagenda tuvuma tutyo okuvumirwa akitegedde so munange ebintu ebimu tubaleka ne mubeera eyo ne mugaha kati kyogamba era munaabeera kuffe mpaka munaabeera kufiira bagenda kwogera bamali background noise bisigala awo abantu bagambe munange ebintu ebyo byatutana asekeera n'abantu kati abamu baba bati ibalemeseza n'abantu bangi kubanga kati abantu abava Bulaaya agamba bwe bati abaana bwe babeera obeera n'omuntu n'abaana n'akwefuulira bwatu jo nabadde mbannyonnyola lwaki
abantu abamu to falling out nabo kutumalako mirembe nabo tatuwa space omuntu olina okumuwa ku space era abanange mukwano gwange Julie mwolina omuwa ku space sinsa kumubeerera buli ssaawa you have to give somebody space. What my love you Julie nasinagenda na bano baavu tamanyi wadde n'okuvuga emmotoka talinnyanga ku nnyonyi kati ffe tandika okayana n'oyo ffe tetuva ku nnyonyi tetuva ku ziwolide zitandika okayana n'oyo omuntu atamanyi wadde nakuvuga wadde emmotoka mugambe enkyakala akola vidiyo ng'avuga emmotoka tulyoke tukakase tamanyi kuvuga emmotoka talinnyanga ku nnyonyi imana zange oluusi twessa wansi abantu tumanyi okwessa wansi nga tetutegedde kati ddala mani banakwatagana ntya ne kapere nakitegeera Bannayuganda tebalina kye batugamba mama Kikabazi wano n'abanyonyola bulungi Bannayuganda oluusi twessa wansi notamanya bwoba olina kubeera ate guno omwaka munnange 2022 nakubeera n'abantu banfiiringa oba tonfiiringa sirina kyenkwagaza nasigaza mikwano gyange abatono okitegeera we love you Julie fe abali life of course mwebali wamma kumwagala mukwano gwake nange mwagala okitegeti namwe mwena bambi abawagira real life mbagala nnyo ne leero tukoze ku ssente kaleero linga jakugamba nange ffe tuyitsoka tulina website tutunda products tutunda t-shirts and hoodies tusasula omusolo e Bulaaya kati leero singene nembe ewuunya nange biki okolaki